nga bulijjo Ssenyonjo Ronald tuli mu Kiwatule Central Zone wano. Ssesanga obuzibu bw'alina nagala otandika okutegeera nga Ssesanga ye chairman ne bamulivula teweesimbawo okay kale nagala otandika okutegeera nga Ssesanga ye chairman n'atakomawo Kibirige najja ne tumuwa n'atukalakata kale n'atukulembera ate najja ku bwaki bwa kansala era ne tumuteekayo kale ate avudde ku bwa kansala ate bamaze mumegga nga womanyi NUP weekutte enywezaawo oluusi ate ne bamulivula kale n'akomawo ku bwaki kwa chairman olwo mwagala nnyo naye ekigendo mumya akalulu mwagala nnyo ekigendo mumya akalulu ate kukola kikuba akyukirakomawo wansi mbadde musuubira ate kudda kulinda mwaka gujja mwagala kisaala kijja agende ku bwaki agende ku bwa LC5 osegeera kati esawa zino yes manifesto izobeerawo naye ate negundi katugamba ne progress inobeerawo ng'ovudde ku manifesto osegeera essaawa zino naawe mmanyi bulungi atunuzaamu kamera ekyo noyesa kyogera byebyo biri wano ku ttiimu ya Kibirige bamujje ne ku line nga tabannaba kumaliriza kubala naye ng'okubala kukyagenda mu maaso kubala kukyagenda mu maaso wangi tajagenda baba wananyo baba wanada twagala tulabe ani asinga amanyi baba wananyo baba wanada twagala tulabe ani asinga omukaddiye baba wananyo baba wanada twagala tulabe ani asinga amanyi baba wananyo baba wanada twagala tulabe ani asinga amanyi. Abooluganda ab'emikwano abalungi bannakiwatule banna Central mwebale nnyo okuyimirira ku mazima gammwe mwebale nnyo buteefuula mwebale butalya nkwe. Amannya gange nze Munyagwa Joseph munnamawulire w'ekitundu kyammwe ateefuula. Mwebale kulonda Kibirige Paulo mwebale kulonda Kibirige Paulo. Ku luno ababbi b'amataka twabagobye mu mazima ga Katonda mu ggulu tubagobye. Mwebale nnyo abaana b'ekitundu mwebale buteefuula mwenna mwebale Kiwatule kaakati jju ampulira bulungi nnyo essanyu abasajja bagende bafune bwe beebaka otulo tuba tuluma nate tebaleese bed cover zaabwe bagenda tukubira ku nduulu bakwate bagenda tukubira ku nduulu awo bagenda tukubira ku nduulu tebagenda tulina obululu abatamiivu tulina obululu tulina obululu baba wana amanye ebituluma musigani
Wambuleera essaawa ekiri wano ekiwaatule Kibiriga akyaleebeesezza banno okusinza nga bwe tukiraba. Wambuleera omukulu wa Mulanga Patrick y'omu ku baddukanya ensonga za Kibiriga naye wuyo wano obululu buweze bisatu obudde buno ogoba muhoozi kiri ekiwaatule abati muhoozi bagamba toyinza goba muhoozi mu kiwaatule obululu buli 307 obululu buli 3 obululu buli 307 polling station oba polling agent alangiridde n'agamba Kibiriga ye muwanguzi obululu 307 era Kibiriga wuyo bamuleeta Kibiriga gw'olaba awo Kibiriga Paulo y'ono wano Saba tata yoga omu ku balonzi abasinze olwaleero okulabikirako wano ku kyalo ekiwaatule wuyo mwana wa buwala alabikidde ku layini y'omukulu Kibirige. Ofunye obululu 2 baagala kunze wa NRM baagala kunziba nfunye obululu 200 bawandiiseeko 0 ne bagijjako abalonzi bano bonna bange Kibiriga matutava sama mpira genda Bulaya komawo tekawo microphone omukyala aduse kalina mukyala endulu gy'owulira Kibiriga adde bamuggyeko ekipande kye breathing time asooka ye Kibirige Paulo Sentebe soko wera tabanakuyita soko Mwami Amidu Sentongo Vice national jamanya ganga matufu kego Mwami Mwine Johnson Defense Amidu Sentongo yenza na amanya gawandike bulungi Erina Nangobi bawamanya namba yake webale kibawa the right time Secretary for Information ye Joseph Sengoba
Production ye Bridget Nabukera. Bridget, where are you? Mwine Johnson. Mwine Johnson Yoruwa. Mchala jali. Jagala abachala basatu. Fanya mchala kundi oli. Ina abachala basatu baba. Mchala gali kuki. Si akiliko buli. Finance. Abalama balunga dda. Akuba budde basoko. Abalama balunga dda. Nze ndi muloko wa Zimbabwe nganze bogole ku kyalo kuno Kiwatule Central sibuka wano Kiwatule Central nze muloko wa Kibirige mulogera waswa mulya tugenze manya nsaba ke Julius